linnya lya Mukama Yesu Kristo musikirize nsooke mbeebaze mwenna abakedde ne muteekako leediyo zammwe ng'oli ku mukutu gwokka 93 Kingdom FM etatonyeza yonna gy'osinzira okutuwuliriza njagala okugamba nti nkulamusizza gwe mukwano gwange omulungi mu linnya lya Mukama Yesu ate naawe akedde n'okwata remote n'oteekako KTV Mukama akikubalire ekyokola gye kiri mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ate era emikono gyaffe abali eri ku mikutu gyaffe gimugatta abantu muyunga bantu Facebook Live, YouTube, Twitter, n'emirala. Mukama b'omukisa mu linnya lya Mukama Yesu Kristo awali abali eri TikTok. Gami leero twagazibwa kutuuka eyo byempuliziganya byagazibwa kutuuka eyo Mukama b'omukisa mikwano linnya lya Mukama Yesu atendezebwe Katonda afadizibwe ekitiibwa n'ettendo. Mwenna abafunye obwanguzi obw'enjawulo Mukama tumudize ekitiibwa era agulumizibwe abafunye ebizibu eby'enjawulo twagala okugamba tuli wamu nammwe tubasabira mu linnya lya Mukama Yesu ate n'okumira wamu nammwe kubanga Bayibuli kitukakatako Bayibuli egamba musanyuke wamu n'abo abasanyuka kati tujja kuzeera tusanyuka n'abo abasanyuka abafunye obuwanguzi mwayanjudde baabanjudde mwayanjuza amambeeramu bya mirundi 3 waliwo gwe baba yanjudde waliwo gwe baba yayanjudde ne yayanjuza mulimu gwe bawasizza eyawasizza gwe bawasizza ne yawasizza pozi n'abazadde abo bakibeeramu abafumbizza okitegedde abafumbizza okitegeera abawasizza wadde mu lulimi Oluganda ekyo tekibaayo mu lulimi Oluganda tekuba kuwasa era mu lulimi Oluganda lwennyini nze lwemmanyi omukazi si yakola ki si yafumbirwa omusajja yafumbirwa ne bw'ova n'ogamba ennaku zino kati nafumbiddwa bannange abantu babasajja banno bakusekerera ne Oluganda lwenyiri lwalibadde okufumbirwa obadde weefumbira kati bakufumbira bufumbizi oba kitegeera wafunye akufumbira kati lwalibadde Oluganda ate eri okuwasa mu Luganda lwennyini nti osobola n'okumala emyaka 2 mu bufumbo omusajja nga tonnawasa oba kitegedde kati Luganda ate tuba tuluyingidde mu byenda byalwo ebuziba okuwasa yawasizza ate waliwo n'omufumbirwa oba ogenda okuva mwana emuunu ng'omaze okuwasa kati kitegedde okuwasa kati Luganda olwo naye mwenda abafunye obuwanguzi obw'enjawulo twagala bagamba nti Mukama agulumizibwe atenderezebwe waliwo yafunye omulimu nga ye tugenza okuva kawukendi kano tugenza okukayitamu tugenza okumalako wiiki eno nga gwe Mukama akuwadde omulimu nga gwe omaze okuzaala okitegedde Mukama agulumizibwe byonna tubyebaliza Katonda waliwo gwe nga wafunye capital twebaza Katonda gwe wawonye wadde ku kitanda naye baakusiibudde Mukama agulumizibwe ku lulwo era tukwebaliza Katonda wabadde mukomera baakutadde ekibonerezo kyo kyaweddeko oba omusango wagusinze ate twagala okwebaza Katonda mu linnya lya Mukama Yesu naye ate rero ne mubwabo nti mubeeramu ate abafunye ebizibu eby'enjawulo nga ye obufumbo bwate bwavu tugenza okumalako akawiiki kano tukuli mukamalako nga gwe obufumbo bwafudde ng'ate gwe wafiiriddwa naye ng'ate bwe tubasaasira ate ntubazaamu amaanyi nti ebyo bibeeramu mu bulamu byebizibu byetusanga mu bulamu bwe tuba tutambula mu lugendo luno olw'obulamu tubisanga zenkonge zetusanga ensozi zetusanga naye era Mukama amala n'atuwa amaanyi ne tubivuunuka tosobola byewala kubanga part ku bulamu kitundu ku bulamu ebizibu kiba kitundu nakyo ku bulamu oba okitegedde mukwano gaffe omulungi kati agamba nti nze saagala bisanga ebyo nze saagala kusanga ebyo njagala bulamu bwakuseeyeeya ate gwe mba nkuwa amagezi gali gamu nti siiba
osabe sikusaba nti biveewo bikole bitya kubanga ne bw'osiiba n'osaba bijja kujja bayibuli egamba ne mukama waffe Yesu Kristo bwe yamala okubatizibwa amaze okujuzibwa omwoyo omutukuvu eddoboozi livudde waggulu lyogedde ye mwana wange gwensanyukira muwulirenga naye ate bayibuli era egamba era ne bimufeesinga nti omukemi najja n'amutwala mu ddungu kukemebwa omwoyo omutukuvu n'amutwala mu ddungu kukemebwa so ebyo bibeeramu naye bw'obanga gwe twaga bisanga gwe kyenkusaba kiri kimu bw'omala okusaba n'okusiiba ekisiibo ekyo kya nnaku ngaana oba mmeka saba mukama mugambe nti mukama nkwegayiridde nze nkooyo okufeesinga ebizibu nzija wano nzita bw'anaakutta tojja kuddamu bisanga naye bw'oba okyali ku nsi kuno kwe tutambulira ebyo mwebiri mwana wa mukama ebikuleetera ennyiike ebikuleetera amaziga muli n'owulira ng'osaanawo munda n'owulira ng'oggwaawo n'owulira ng'oseebengerera n'ogamba ayi mukama kyo kiki bibeerawo namu byonna ate bwe twesiga mukama katonda waffe ono gwe twakkiriza amala n'atuwa amaanyi ne tuwangula ne tuyitamu bwe ntandise simanyi bulamu bw'oyitamu bwakwebaza mukama tugulumize katonda bulamu bwakugezesebwa kkiriza mukama katonda abasumba butuli wamu naawe okusabira okubivuunuka mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo musumba mutusabira mutya omanye erinnya lyange nze omanyi kyempitamu no ffe tuyimira ne tusabira mwenna ne tubasabira tubagamba mukama abantu bo yonna gye bali abali mu bizibu abali mugezesebwa abali mu mitawaana abali mu mizibu ya school fees kati school fees alinga school fees yali ku mitwe gy'abazadde mukama agulumizibwe gwe muzadde munnanga ali eyo nga tonnaba kufunda school fees tomanya abaana baddayo batya sigwo kiyita muwekka ne tukusabira atogera kuvunuka mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana akatonda omulamu nolwekyo mukama twagala omwebaza kama agulumizibwe muzikize mbanyize program yaffe wedde mu kusande yatusibwa ku mikwano gyaffe abalungi aba Joland family bali mbyansaano tulina akawunga akalungi mu Joland family akemmere ate n'ak'obuugi ate era tulina n'obulo bwe tukola akashera kaffe kali akalungi ekimera tukirina tulina omuwemba tulina soya obuugi obwa soya obuugi bwe tukola obuva mu muceere bwonna ojja busangayo mu Joland family gwe mukwano gwange omulungi Joland family tusingana bali ku kizimbe kya Nakayiza mpoze ne muzipa mukama agulumizibwe atenderezebwe mwebale nnyo mwebalire ddala ne National Pastors Platform of Uganda National Pastors Platform of Uganda ekyo kibeera kibiina omwegattira abasumba ababalokole nga bakulemberwa mukadde waffe Dr. Bishop David Livingstone Kiganda mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo batukoze obulungi okubeera nga basponsoringa programu eno nesobola okukuzimba programu weddemu ku Sunday oteekeddwa okweddamu gwe mukwano gwaffe omulungi nzikiriza mukama katonda nti tunaagenda okuva mu programu eno yonna gy'oli ng'omaze okweddamu ng'omaze okwekuba mu tooki ne weddamu mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana akatonda omulamu njagala ate okubeera nga famire yange mwenna mbaaniriza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo abaana bange mwenna yonna gye muli mwebali nnyo mwebalire ddala abaana bange mwebali kubeera nga kwemuli famire yange mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo dota wange Agnes Namazzi bali kubeera nga kwoli mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana akatonda omulamu ate ne abaana bange Esther Tendo Kato Babirye Junior Ruth mwebali kubeera nga kwemuli mwenna mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo Emma mwenna manyi nti kwemuli David amina mwebali kubeera nga kwemuli dota wange wali waliwo ani Monica Babirye na mumanyi gye muli mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mwebali nnyo mwebali eddala Nalongo kuba ate gwoli waggulu waabwe Nalongo bali kubeera nga kwoli mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana akatonda omulamu kale ate era njagala ntumireko ne famire yange endala bakadde bange mama wange ne dadi wange mama wange Sadizadye Namusera ne dadi wange dadi taata mukadde wange omukulu Nyanzi James mukama agulumizibwe mu linnya lya mukama waffe Yesu mukadde wange James Nyanzi ali awo bwotuuke Namusera nga ku Shero Namusera kino oleke ekigende kakunyu okireka kidde eno ate gwe n'oweta n'odda ku kino ekidde kavumba era ndoza bayitawo kavumba awo Namusera kavumba ndoza watandikira awo mu lujjo oli akayemba awo dadi nkutumidde wagala jjo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo obwana akatonda omulamu kale mikwano gyaffe abalungi munzikirize ate mbeere nga nyaniza mukwano gwange ngimi ate nga musumba
Moses Mulumba okuva enda Bingo Focus muzikirize mwaniza birenga tubuzaako n'oluvannyuma tubirenga tweyongera ne program yaffe wedde mu kusande. Amina neyanza Musumba. Amina. Mwebale emirimu Mukama agulumizibwe. Abalungi abatulaba nammwe abalungi abatuwuliza ku 93 Kiganda FM nange ntwala mukisa guno okulamusaako yonna gy'osinzira okutulabira ku KTV ate nawali ku social media ntwala mukisa guno okukulamusaako mu linnya eddungi ennyo erya Mukama ffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weddemu ku Sande butereevu yatumbudde dda ku mayengo aga KTV ate ne 93 Kingdom FM ey'Obwakabaka yonna gy'osinzira okutulabira n'okutuwuliriza webale kubeera nga otulindiridde programu yaffe eŋŋanzi weddemu ku Sande ate naawe yakatwegattako omulundi ogusookedde ddala twala kugamba nti ogenda kuweebwa omukisa kubanga programu eno buli lw'ogiwulira ekugattako value. Ab'e Bingo CFC manyi nti kwemuli essaawa eno mbaagala nnyo mbaagalira ddala mwebala okwagala wedde mu Kusande mwenna abasumba ba Nabingo Pastors Fellowship manyi kwemuli programu eno yammwe ddala yammwe bwoya ddala manyi mugenda kwebwa omukisa olunaku olwaliro ate n'abasumba mwenna abakyengera Pastors Fellowship mukyala wange Irene kwali tumidde nnyo ate n'abaana bange nabo kwebali ate ne maama Kabowa mama wange Joyce Nakirijja kwali kojja wange kojja Christopher Reverend Christopher Muganga Mukama kwe omukisa ate ne kojja wange Kabogoza Dani engineer Mukama kwe nnyo omukisa ate ne kojja wange Kivumbi Paul Savea kutumidde nnyo mwenna gye muli mbaagala nnyo mbaagalira ddala mu linnya lya Yesu. Stephen Mulumba Manyikoli, Patrick Mulumba Koli, Julius Mulumba Koli, mwenna ba Mulumba family batumidde nnyo ate ne mukodomi wange okusalama road ya Wamuswanga zone mukodomi wange Robert Sekajugo n'omukyala batumidde nnyo ate ne Senga Topi Wamala ne Simon Peter Wamala Kabowa ku Redeemed Church batumidde nnyo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Twagala kugamba nti tujaguliza omu naawe bwe yafunye obuwanguzi ate naawe ayita mu kaseera ka challenge akaseera akokusoomozebwa kogezesebwa twala kugamba muganda wange Musumba Triple S nga bakutegeza tukusabira kubanga bw'obeera omuwanguzi ate tuwangulamu naawe n'olwekyo kyoyitamu togenda kifiiramu side left right center oli mukunoonya school fees twagala kugamba nti Katonda agenda kukugabirira era kyawandiikibwa mu Isaaya 5:13 nti abaana baffe banayigirizibwanga Mukama n'emirembe gyabwe ginabanga mingi gye bali n'olwekyo toweraliikirira Katonda agenda kukubira ekkubo atali kkubo oyinza okubanga olinawo obadde osuubira ne Katonda yeewunyisa kuba surprises bulijjo asobola okukoona ku nkoona bw'ati n'agamba there is another way the other side n'olwekyo toggwa mu maanyi tobikoowa tokengentererwa Katonda ajja kukuba surprise ajja kwewuunya n'olwekyo kkiriza mu linnya erya Mukama ffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu wedde mu Kusande beera ng'otegeeza ni munno gwali ku socials ali ku social media video link eyo gisharing n'emikwano gyo kubanga kigambo kyogenda okuwulira wano tekigenda kuleka kye kimu oli wakati mu weddemu Kusande. Njagala bandiza bya mikwano kwebali Kiza kwali ali ludda wa Kiza totubudde gy'oli ne kwali jasinzira esaza Kiza bali eri esaza nebo kyoli wandiise Mukama aguluzo Kiza babe bali kubeerako webale kutwagala na Nnyunja bambi nayo kwoli Tedi na Nnyunja mwanyinaze Tedi na Nnyunja ono Lydia na Kasumba naye kwali banono kabenso bando bali ku Facebook Beloved Jose naye kwali bambi Beloved Jose mwe bali kubeerako Mukama agulumizibwa atenderezebwe Ivan Bazira Kajimu Namusumba Ivan Bazeneza kwa madema wafunye wa salongo adadavunze bambisa nebo banga ndawunga kitwala na mwaka guno mulinya lya Mukama ffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu ekyo bwa salongo wankyagalize ebiseera bino era kasana amalugira nze nga mulangira ekyo bwa salongo tabanga yenze
na shawa salongo ne nalongo bijali jali amina mukama agulubizibwe mulinyali abantu benda bingo bambi mbagala nnyo mbagala ddala kuna kulesana nali na bingo watu omukisa musomo na bingo kyali kirungi mwe bali kunyaniriza wasomesa sebo ikigambo ekyatwongera okukkiriza omusajja kama ne Molodokai watu ekyokuyiga kyamaanyi nnyo nnyo era okukkiriza kwaffe sebo ne kuzimbibwa amina mukama akwenye omukisa mukama agulubizibwe n'abatanzi bali kubeera kwoli bambi temukoma kubeera kwa mimwe bale nnyo kati abana abavuddeyo balaba nti bo bavuddeyo ne basharinga mu sharinge ate mu committee muteekayo comment zammwe mulayikinge byonna mubikole mugateko bannammwe bambi temweyagaliza mwekka balaba kwemuli okubunyiga obomutima oboteeka mwako omutima kali mbategeera mmwe kama bomukisa bambi mukikola bulungi bambi mwe bali kubeera nga gye muli yonna gye muli abali ku social media mulinnya lya Mukama Yesu Kristo ate mwe bali okutwagala bambi kwano chairman w'abasajja Nicholas Karuhanga we bali nnyo bali ddala ate kwagaza ekya Salongo tubi era gwe oteekeddwa okuba Salongo Nicholas Karuhanga ogundi eya basala mulinnya lya Mukama Yesu Kristo ne Mukama agulubizwe kaba atendeze mulinnya lya Mukama Yesu Kristo munzikirize ebyo bannange mberenganyaniza papa waffe omulabirizi Dokita Salongo yatuuse dda nja musaba abeere nga atubuuzaako n'oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mulinnya lya Mukama Yesu papa twagala okwebaza bali kutuuka Mukama agulumizibwe amina muli bulungi tuli bulungi Dokita Mukama agulumizibwe ekitiibwa tukimuddiza abeeka balungi bakutumidde abakamwana balungi abazzukulu beteekateeka kudda ku ssomero olwaleero fenno tulina ate abaddayo edda Kingdom Jewelers bo bamaze kusomera wiiki namba ati batandika nga asatu na ekyo kibaawo lwansonga nti ekyo kireeta erongera okulaba amasomero agamu abaana bawummula bukyali ate abaana bajja luvannyuma n'ekyo ekisinga okukireeta be bantu abagenda mu masomero nga bo tebanoonyayo ssente ekyabatwala ku masomero kusomesa baana balina tageti kati naye bano abagenda okunoonya ssente abala anyiga bakita okunyiga ensawo bajeti agamba kawiiki kano abaana bajja kuba banyingire ssente bwezibandidde kanindeko wali mukuwummula tubate mangu kano tukanyige wewali ekyama ekyo bintu byafuuka bya kibalo kubala bishop anti bagamba woolumira ku lyogenda okukoza woolumira ku lyogenda okukoza omala kubala supu n'olabanga mutono n'ogamba waayi supu ono waali omutono emukanjirye nga sigikozezza Dokita bw'oba ka transport katono ate nga gy'ogenda wala naye nga olaba ewamu ng'otambulawo awamu otambulawo n'ofunza ku lugendo wali n'ogamba kale wali ate nno sebo tulina n'abatandika nga 2 January blessing waffe waka muwala wange ye ennaku z'omwezi 2 yali ku ssomero olwava Kampala mukadde olwava ti Kampala mukadde waka baatuulawo olunaku lumu ye bo ne batandika kusoma zimanye ulidde n'olwekyo abagenda ku ssomero lwaleero tubaagaliza obuwanguzi tubaagaliza okuddayo bulungi katulowooze nti ka holiday bakanyumiddwa era katulowooze nti abazadde bakoze kye bateekeddwa okukola mu luwalo lwabwe mu mandeeti yaabwe ng'abazadde katulowooze nti abaana tebabadde bubeezi waka kulya buli mmere manyi waliwo olwolowooza nti bali awo obalina bagulira bugulizi mmere kulya kukula akati bode ezonoba nga ozikuzizza naye ng'eno tolina kyotaddeyo obwongo tewali kyotaddeyo
mu mutima tolina kyotaddeyo, talina skill gyayize mu holiday, talina skill gyayize. Ekyo no kikyali kizibu kinene nnyo wano mu Africa. Yes, doctor. Mu Africa kyali kizibu kinene nti abaana bayigira ku ssomero yokka. Obuvunaanyizibwa bonna twabukwasa ssomero. Kaakati amasomero amabi sitaani kyavudde ageyambisa. N'akosa advantage eyo n'agandi ate bano balina ewalala gye bayigira anti bayigira ku ssomero wokka. Kaakati wadde ekyabaleeta kubateekamu birungi byokka katubateekemu n'ebibi. Kubanga source of knowledge and information eri ku ssomero yokka. Ewakati wali mentorship, tewali kutendeka, tewali kubuulirira, abazadde bali bize nnyo. Leero twajjirwa ekigambo bize. Twajjirwa ekigambo bize, twajjirwa ekigambo kukola. Ekyo kitukubye wala naddala mu mawanga gaffe wano mu Africa. Wetulowooza nti wewandibadde values ezandibadde ez'okulabirako nti Africa yandibadde role model eri ensi endala. Abantu bonna baaliko pyo wano ate nga bwekito bwe kyalibadde. Ogenda okutunulira kaakati ebifa mu mawanga amalala gonna, naye challenge weeri nti ate tulemedde okutegeera kye tuli. Kati tulowooza ku abaana kubakuliza, tufuse bize nnyo. Kaakati abaana bakulira ku TV yebakuza, TV yalera, TV yerera yemulerwa, yalera ewaka, ye mulezi w'abaana. Kaakati TV oyo si mubi kuba naffe kati ku ssaawa eno kwe tutudde. Si buli TV ndi yalibadde mubi, naye ekibuuzo bannaffe abakuteerako TV eyo bamanyi nnyo, abakuteerako content gw'oyagala abaana bakonsuminge obamanyi nnyo. Omanye ebigendererwa byabwe wabinoonyerezaako, ebigendererwa byabwe wabinoonyerezaako, mission yaabwe, kigendererwa kyabwe, values zaabwe zimanyi. Tubadde no tukyatya TV. Kaakati ate ne wajja n'obutabo. Obutabo wabulabye? Obutabo kati kindergardens mubulina. Webale nnyo. Obadde okyali ku TV kati n'obutabo mu kindergarten. Oyina abazadde anti obulabi. Ana ABSA of equality. Akiwulidde. Akati Rainy Boy yo yayingiddewo dda. za families enjawulo. Bakuwa families ez'enjawulo esiŋŋaanibwa mu nsi muno era byonna biba bikonyekonyeeko. Ate ng'olaba ebitabo by'abaana bato. Sooka oyimirizeko awo producer nti olaba gundi ezo. What is a family? Yes, what is the family? Maama ne omukyala n'omukyala nabo nga family balina omwana waabwe. Omusajja n'omusajja bakulazeemu ey'omusajja n'omusajja nabo nga balina omwana. Laba ndo two moms and bakulaze maama yekka naye ng'alina abaana be. Two daddies and a child. Two daddies and a child. Omwana bamuggyeewo abo ababiri. Two daddies. Kati omwana ono kyogamba nti abasiyazi bwe babeera n'omwana ewaka okusooka beena neewuunya wajje bamuggye. Bamuggyeewa. Kubanga mbadde sinakiwulirako nti wali omusajja yagenze mu Leba n'azaala omwana. Mbadde sinakiwulira kujo nga batandise okuzaala. Naye kakati nali agadde okumanya omwana oyo bamuggyeewa. Omwana oyo baleka bamuadaptize. Okuva ku ani? Yavaawa, omwana yavaawa. Kubanga teri n'omu. Nyina ensonga lwaki mbuuza omwana oyo bamuggyeewa, gye bamugye bamuggyawa? Bamugye kwani? Ani yamuzaala? Simanyi okiwulidde. Era yamuzaala atya? Yamuzaala mu ngeri yaabwe eyo. Kati ekyo tukireka awo. Ngenze ku kyembadde njagala okubuuza. Kaakati omwana oyo bw'abeera nabo mu maka nga mu maka mulimu Adamu ne Steve. Kubanga amaka gaali galina kubeeramu Adamu ne Eva.
kakati ku ssaawa eno agwagaabwe galimu Adam ne Steve so si Adam ne Eve bataata babiri kati mulimu kakati anjagala kumanya omwana ono akula abayita kuba akatabo kano kalaze two daddies kati akula bombi abayita baddadi bombi ani kati bo kye baagala okuleeta baagala kuleeta nti omwana kibeere nnomo eri omwana ono nti omwana asobola okubeera ne bataata babiri kati ekigambo mami agenda kiyiga ddi era akiyita ddi era akiyita ani omwana ono ekigambo mami agenda kiyiga ddi ategeera ki kyekitegeeza akola atya okutegeera kyekitegeeza akola atya akiyita ddi akiyita ani akiyita atya omwana ono akiyiga ddi alaba basajja bokka be bali mu nnyo alaba basajja babiri kati omu ate eri mu kisenge omu ayita munne my wife omulala amuyita kati wano muddira amuyita atya oba asigala amuyita bw'aba yeeyanjula nga bagenze ku mikolo naye nga n'omwana ono waali awo omu n'ayanjula atya munne I would like to introduce my wife anti omwana ali wali awulira kati omwana ku ssomero abasomesa nga bafunye obuzibu bw'amaanyi omwana agenda kukula nga atabuddwa mu luzungu siki bayita total confusion waliwo munnamagye omwe aba yabadde brigadier ya Dani yagambye nesiganira obuyinza abasajja abo nandibakutte nembasaba okubatanga buli omu alina olubuto bw'ataba nalwo nakitegeeza bimukola sinkola ya Katonda tebiriiyo kuba Katonda yatonda nti abafumbo omwe abateekeddwa okuba omukyala omulala mwami ne mufuna olubuto kati mugamba nti muli bafumbo kambasibe nanti muli bafumbo wavayo nga ndaba waliwo alina olubuto nga afunisiza munne olubuto bwe yagambye owamagye bwe yakyogedde owamagye wa mu Uganda UPDF ekigambo kyeyakubyewo nga kinene yagenda singa yali mu buyinza abadde abasiba kakati nowuliriza ekyo naye kyayogedde kinene kakati sooka owulire bana ebigambo bino abasajja bano buli lwe tubyogerako banyiiga era ne baddira emboozi zaffe zino zetunyumya nga tukubaganya ebirowoozo ku nkola yaabwe eyakifuula nnenge tufundikira nga abatuladdeko eri amannya nti ogenda mumpaka mumaleyo kano kembadde njogera tufundikira nga bagamba bino byetwogera these are hate speeches naye naffe tuli mukubaganya birowoozo ku kintu kyabwe kino tuli mukubaganya biro kubanga bo baagala tuyingire buyingizi kintu kyetakubaganyizaako birowoozo ne Bishop munzikiriza mikwano gyange waliwo abatugoberera simba wakati ddo waliwo abatukola abali ku social media bandi agenda tugoberera ndadde ekibuuzo waliwo bagenda okubuuza mbadde njala okubabuuza esibuuzo nti kiki ekkanisa kyetaakola bulungi olw'ensonga eno kati gye tulimu akavuyo ke tulimu kino na kino kiki golowooza ali eyo atulaba naawe atuwuliriza golowooza kiki ekkanisa kyolooza nti yakola bulungi ku nsonga eno ey'olupanka kiki ekkanisa kyetaakola bulungi ku nsonga y'olupanka okay naye kakati nze ntandikireeyo ngende wali wembadde kisooka oguse wali naye ngaekibuuzo nkitaddeyo kati bo kati bateekeddwa okuba bo batansa okufuna egundi yaabwe kakati owulira kyembaddeko buli etwogera bakulu bano bagamba nti era bagiyita hate speech manyi bo bantu ba intimidators ekyokubiri nti ekintu kyabwe olwokuba bafuna obudde obumala bakipackaginga wangi ekiringa bwolaba omusota nga guli ku kyalo oba emisota ku kyalo naye nga waliwo agiyinamu interest tayagala mugikube kati n'asooka n'agibatiza erinnya naga nti abo batuuze bannaffe abo batuuze bannaffe kakuli omusamizi ali ku kyalo alunda emisota kakati ate omusamizi oyo ne bamulonda ku bwa chairman obwa LC kati ne bagenda okukola amateeka ga LC naga nti bano tusooke tukkiriziganye nti ekisooka mu byonna buli kitonde ekiri ku kyalo kuno n'emisota ayinza okugamba buli kitonde nate mwatagenda mu details nti misota ayinza okugamba twagala tukkiriziganye
nti buli kitonde ekiri ku kyalo kuno batuuze bannaffe atagikonyeeko yakiresaawo agikwese mu kigambo bakita kitonde kanize nkulaga strategy zaabwe yagambye buli kitonde naye ye nga amanyi nti mu ssabo lye waliyo emisota wangi yalunda kaakati agende banetukkiriziganye ku kyalo kuno nti buli kitonde ekiri ku kyalo kuno batuuze bannaffe nti liite ababaddewo mwena musayininge wano nti buli kitonde ekiri ku kyalo kuno batuuze bannaffe. Ekyokubiri nti tetukkirizibwe nga kutta batuuze bannaffe. Wulira ddala nga ekyokutta batuuze bannammwe tekyali badde kirungi ate eryo bwalireeta olaba nga libuna nsi yonna tewali ayagala tewali ggwanga eriwagira abatuuze okutta batuuze bannaabwe. Mulaba mutya neero liyite naye nga kali akasose mwe mwabadde akatego kati bino byaddako okuleeta byonna byebyo ebikkirizibwa ebya bulijjo bana eriyite n'eryo tewali kuttiŋŋana tewali mutuuze anattanga mutuuze munne nti ye kaakati tusayininge n'eryo ti abatuuze tewali mutuuze alitta mutuuze munne nga biwako mukono nga liita kumbe yo omusawo omuganda amanyidde ddala bulungi nti alina emisota ku kyalo okwo gyatayagala mukube kubanga egimu agiyita jjajja kuliko emisota gye gyayita jjajja egiri mu ssabo kuliko bikapa byayita jjajja kati abakozesezza etteeka abasibye emiguwa wangi kakati bano abasajja bwe baali batambuza ekintu kyabwe eyo yemu ku ideology gye baakozesa okukkirizisa abantu nti ekintu ekikyamu kituufu era tulina okuliivinga nakyo era waliwo abantu abaakolebwa bwe batyo abaatondebwa bwe batyo. By the way mu strategy eyinza okulowooza ndi mu kusaaga wangi naye kankulaga ekyokulabirako baakwata ekintu kino ne bakisabika mu bokisi bulungi nnyo bakipakira mu bokisi ne bateekako ne wrapping papers oba zibayita gift papers oba wrapping papers ne bawandikako ekigambo nti human rights wangi ne batikka ku nnyonyi ebibokisi byabwe ebyo ne batandika obitikkulira mu buli mawanga naye nga amawanga gasayininga dde endagaano nti ganassangamu ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Ye musamizi oli ayasayiningisa banne endagaano ku kyalo nagati bannange nti buli kitonde ekiri kuno ekitambula batuuze bannaffe era tewabeerengawo okutta batuuze bannaffe kandi noono asabisa ekintu kye asoose akozesa endagaano nti bane mulaba mutya mbadde ndowooza bamawanga gonna gaatuula ne bolaba nga abakulembeze baffe abafirika ne bobalaba tebanyega oluusi tubanenya nnyo naye ndowooza tukkirize nti babakwata omugalanga mangi babakwata omugalanga bagenda mwezi enkuŋŋaana z'owulira ennene nnyo mu mawanga agamawanga nga geegasse UN naani ne bagaba bannange eddembe ly'obuntu noli nasooka nayogerera eddembe ly'obuntu obukulu bwalyo kati bwamala naga tuteeke omukono ku ndagaano nti ffenna nga bwe tuli wano mu mawanga gano gonna tunassangamu ekitiibwa eddembe ly'obuntu kubanga tukooye okulira embulubujju abantu nga bali emu batulugunya nga tewali ddembe lyabwe bantu nga bafa tukooye okulira nga abantu baliyo bafa oba oyagala okuddamu okufuna ssente zaffe mu donor community naye ng'aboogera basekera mu kikonde be bali baki abasamize boogera naye kakati baga nti bw'oba oyagala okuddamu okukwata ku ssente zaffe tetugenda kuddamu kuwa ggwanga lyonna ssente eritassaamu ekitiibwa ddembe lya buntu kati gwe buwulira eddembe ly'obuntu owulyanga kintu kirungi era lye lino lyobadde omanyi erya bulijjo ddembe ly'obuntu omuntu alina okussa omuntu alina okweyogerera omuntu alina okulya ddembe lya buntu simanyi ekiwulidde omuntu alina okwambala kala gy'ayagala ddembe lya buntu owulidde kati ogenda owulyanga ddembe ly'obuntu kati ndiyinako buzibu ki muleete ekalamu n'olupapula tusayininge
nti eddembe ly'obuntu linasibwangamu ekitiibwa mu buli ggwanga lyonna ng'omukono omala oguyiwako nti nzikiriza okuzzaamu ekitiibwa eddembe ly'obuntu era eggwanga lyenkulembera teririddayo kufuna ssente yadde 10 okuva mu bitongole ebigaba obuyambi bwe ndiremererwa okussaamu ekitiibwa eddembe ly'obuntu era naavunaanibwanga ng'omukono guyiwako ku lw'eggwanga lyo omukono ng'oguyiwako ku lw'eggwanga lyo kati ngabo bagenda eri emabega nga batandika kusaanukula bibookisi ebyapanga eddembe ly'obuntu nga bapangamu ebisiyaga ebibookisi mu bibookisi mwe muli okweyogerera ebibookisi ebirala nga bapangamu bisiyaga nga ebibookisi ebirala era bateekako ekigambo ddembe lya buntu nga batikka ku nyonyi kuleeta kati gwe nyonyi bwogiraba nga etikkula buli kibookisi kyosomako ddembe lya buntu ddembe lya buntu ddembe lya buntu simanyi olaba okukakana ogenda bannange ate bino byemulese nti sebo wasayininga otya eryo ddembe lya buntu olw'ensonga bali boolaba babikola ababiri webate baali batandika obiyimbirya bayogera mbwe ababiri ababikola bakkiriziganyiza ababiri ababiriko bakoze batya bakkiriziganyiza tebabikoledde ku street bamaze kweggalira mu kisenge tebalina gwe bakunamidde yadde gwe beesitaziza n'olwekyo ekyo ekintu kyabwe kyebakola ddembe lya buntu nga bw'olina okubaleka mu ddembe ly'omuntu bw'olika okuleka omuntu neyeekuba 3 mu mugongo kaakati era baalizoninga nga bakubuuza nti kaakati Steve ne Adamu kati omu bw'ayingira mu kabina ka munne ani gwe banyigiriza ku kyalo ani alumwa benyigiriza tumayulira ddembe lyabwe abantu bali babiri bakola bintu byabwe kakati ani gwe banyigirizaawo ani alumwa ani oyo akayiriddwa kamulali gwatalidde bwe baali batandika okivuga bwe batyo batandika ne katunulya gye tuli olwaleero kati tuli mu bwana buto tuli mu bwana buto obutabo bulabye tuli mu bwana buki tuli mu bwana buto tuli mu nasabe kati obutabo bwadde bwa kindergarten obutabo bwa kindergarten kati n'obuuza omwana oyo omwana oyo mwamusanzeewa because he is a minor mwamusanzeewa okukkiriza okubeera confused atandika okuyita omusajja alina ebirevu nga amuyita mami first of all wewaka mugamba kati ate akatabo kali kenda bye kagambye two daddies tewali mami tuki naye ku ssomero gy'agenda gye bamusomesa ne ku bupande bwonna obugenda mu toileti ne baba tebawandiseeko kigambo maani bakuba akafaananyi ne bakulaga nti oyo musajja kati abasajja bayingira wano abakazi bayingira wano ne baba tebawandiseeko kigambo omwana akula amanyi omusajja bw'ayambala n'omukazi bw'ayambala era ne ku ssomero obufaananyi bwonna bwa katuuni okuva mu kindergarten bakulaga omusajja nti oyo ye musajja omusajja abeera bw'ati era ne baga nti omusajja ye maani omusajja yaani omusajja ye maani eri mu kibiina gy'asomera omusajja maani who is this maani who is this woman n'akulanga amanyi nti mu maani mwe muva husband mu maani mwe muva father mu maani mwe muva daddy si mu maani kati bagenda ku woman mwe muva wife woman mu nasale woman mwe muva wife woman mwe muva mami n'akulanga ekyamanyi omutego baguprograminze bwe mutyo kakati ate gwe omwana y'omwoyo gwe basomesa eri mu kibiina bwe n'omwefuulira gye bayita okumwefuulira n'omwefuulira n'omugandika kakati two daddies omwana n'omwefuulira abasajja balina ebiravu bali wali kakati omwana n'omwefuulira n'omugamba two daddies can make a word naye ng'ate biology ena gw'omusomesa biology ena gw'omusomesa omwana biology ena gw'omusomesa omulaga lolo yaani ya daddy
Lolo ya man who becomes a father or a dad. Eventually this man actually nomulaga daddy byakola ne mu biology obimulaga daddy byakola lolo ya mami mukuleeta omwana mukuzaala omwana ku nsi ne lolo ya daddy esomesebwa mu biology era ne bakulaga ne structure until this is a structure of a man and this is a structure of a woman jana features body features zenjawulo kalatula mu confusing kakati laba olwokuba olina kyoyagala okuyisaawo n'okwata omwana y'omwono gomwawa orientation eyo wangi gwe mwasomesa bwe muli ne mutandikako mu confusinga naye nga mwawulaga dda ne mu biology bawa pitu nti maama yafuna olubuto maama yakola atya yafuna olubuto maama yagenda muleba nazaala maama yazaala maama yayonsa maama era maama yaweeka omwana mu mugongo bw'abanga ekifaananyi omulaga kya Afirika maama yasitula omwana maama simanyi owulira kati omwana oyo gumaze okusomesa ebintu ebyo byonna daba kati bwe tusazeewo tumwefuulire kati tumusomesa ebirala kika ki eky'abaana betugenda okuba nabo abaana tebagenda kuba so confused naye nga confusion etandise bato. And Bishop, what surprises laba gye bakkiridde wansi at such a tender andi bo bagamba bali oli aleese ekigambo kikiri oli aleese ekigambo mukulu Sega waleese ekigambo kiki akitaddewo akugambye kiki ekkanisa kyetaakola ku Bisiyaga. Bwe tunagenda mu maaso nga tutunulidde ekigambo ekyo nja kukulaga nti ekkanisa byetaakola ate bano bye bakoze bagenda mu principles zonna eza Bible principles za Bible zonna mwe batoola okutambuza ekintu kyabwe kino okukissa mu nkola gwe byotaakola ku lw'obulungi bo bye bakola ku lw'obubi kakati awo obuuza nti lwaki bakkiridde batya ku baana balina olunyiriri luli mu Bayibuli gwe lwotakozesa bole bakozesa tendeka omwana mu kkubo lyatalivaamu ne bw'aliba ng'akuze train up a child kati ye principle gye bagoberera gye baliko baga nti omuntu bw'obona omuyingizaamu ekintu kimuyingizeemu nga mwana muto ne bwali baakuze okimujja mu lulwa lutalo ye strategy eri mu ddiino kubanga tebamanyi okujja wa mulumba nga ku myaka gyo gy'olina kati wadde oyagala ssente naye okuze bali musajja naga nti nkuwa akakadde ka dola nkusiyage mulumba ojja kusooka you will think twice wadde ssente zaagolo jagamba bwenfa tonzite akakadde nkagala naye tonzijeeyo ebyenda ekyenda bwe kinavaayo nga bwe nawulidde ekyenda kimala ne kivaayo kakati awo ntonzite akakadde nkatwala naye obeera ku mire omuliro mpandule obuwoome you think twice kati gwe ensonga gye bakutya kubaga nti ono mukulu athinkinga twice obanga kati ye bamutendeka dda bulala omukyusa kati mindset gyalina omukozesa kyatakolanga wangi kubanga omwana omuto ayangwa nnyo okuyiga olulimi lwonna ne bwomuganda ojja kwogera Luchina ajja dwogera kubanga akyali muto omwana omuto bwobanga mutandisa omuliisa emisota okugirya nga wagitumutandisa muto talina buzibu era amawanga gonna gye bagirya batandika bato naye gwe ku myaka gyo gandi gujja kugulya gandi bane kansiiba enjala bani mundeke omwana omuto omuliisa ennyama y'abafu kasaba nga yatandika muto abajja girya omwana omuto omuliisa ennyama y'embwa ekongo wano kabanga yatandise mutajja kulya talina era orientation yefuna avunywa ngani bageze ku nkoko aganyongera n'endala kulya enkoko ana kizibu oba okulya enseenene tugende ku enseenene enseenene wano mu naye ziriisa ataazirya maama agamba kibyondiisa tasobola kakati gwe bayita omuki omwana omuto jjukirayo buli kintu aba atandika kitandike aba akola atya atandika kitandike kakati oyo strategy yaabwe ojja kizuula nabe tunaba nga tugenda mu maaso nga twogera nti bwe tuba nga tutandise okukwata ku kibuuzo kiri omukulu kyaleese kiki ekkanisa kyetaakola ne bwe mba sinnagatta kagambo Bisiyaga
bw'otunuulira bayibuli eno ekkanisa erina ebintu bingi nnyo Yesu bye yaleka agiragidde oba Katonda bye yagiragira bye yalagajjalira ebigifudde ennafu ennyo kaakati bano bye batandise okutinkuula beera bye bajjayo bo bye bakozesa in terms of strategies okutuukiriza mission yaabwe ng'olabira ddala the strategy is good though to push a bad agenda. Oba ntegerekeza they are using smart strategies nga n'ezimu kuzo Katonda yaziteekawo oba Yesu yaleka aziragidde but to achieve a bad agenda. Bw'oba oyagala ddirayo ddala mu kitabo kya lubereberye ndyoke ngulagende omuntu asobola okukozesa smart strategies to achieve a bad agenda oba to push a bad agenda. Lubereberye 11 mulabi dokita wangi mulabi wano awo wajja kuyamba okutegera kyenjogera using a good strategy to push a bad agenda. Lubereberye 11 agamba nti okuva ku lusooka n'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu awo bwe baali nga batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinaali ne batuula omwo ne bagambagana nti kale nno tukole amatofaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatofaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Olwokuna ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekiritutuusa ku ntikko yakyo mu ggulu era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama nakka okulaba ekibuga n'ekigo abaana b'abantu bye bazimba. Mukama n'ayogera nti laba abo ly'eggwanga limu era bonna balina olulimi lumu era kino kye batanula okukola n'ekaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola. Kale nno tukke tubatabulire eyo olulimi lwabwe. Sebo owulidde ddala waggulu wano olw'olugulakomeka ndi ku lwa7 genda ku lwokutaano owulire Katonda owulire komenti ya Katonda. olwokutaano Mukama nakka okulaba ekibuga n'ekigo mpulidde abaana b'abantu bye bazimba. Mukama n'ayogera nti ani ayogera muwulirize bulungi kyayogera n'engeri gy'akyogeramu. Agamba atya Mukama n'ayogera nti laba abo ly'eggwanga limu era number 1 ly'eggwanga limu. Ani yaleka abagambye ndi mubeerenga bumu? Si Yesu? Yesu si yaleka akyogedde Yokaana 17 sige maanyi g'ekkanisa ago sige gali amaanyi g'ekkanisa yaleka abagambye mukole mutya mubeere bumu nga naffe bwe tuli omu nze ne taata mubeere bumu banaamanya owulire nti muli bange owulire kaakati bano mwoba kyabalema bano bo baali bumu bakulaga amaanyi somo ekirala Katonda aga nti ha bano tebagenda kulemwa ekimu ku bigendo okubayamba obutalemwa ly'eggwanga limu. They speak the same language, same mindset, work for the same agenda. Gwanga limu. You guys, you are many nations. Memuli mangi. Ate debo kireeta mu mubiri soko kijeyo mu ekizo wano mubiri kikiwa ne kyalemesa Africa okulakulana mawanga mangi akitali botunulira China balina olulimi lumu webale bangi balina olulimi lumu kibangulira okulakulana Abamerika aba Germany aba Sweden abayindi baba America ne bakitwala ku levenda ne baddirwa amawanga gonna ge balina mu kontinenti yaabwe ne bagagatta ne bazifula states California lyali badde ggwanga, Oregon lyali badde ggwanga, Massachusetts lyali badde ggwanga, Texas lyali badde ggwanga. In fact Texas otemamu bu Uganda nga buna. Texas yokka otemamu Uganda nga buno babutano. Wetaga Uganda 5 kola Texas. Yokka. Wetaga Uganda 5.
kakati bakulaga bo bakwata ekyali badde mu kyemuyita continent ene wammwe ne bajjamu ensalo zonna ne bakolamu eggwanga limu United States empanyi zonna bazijjamu ne bakkiriziganya ndowooza ekimu ku byabayamba kiri political struggle kigenda mu nnyo ndowooza bakendeza gundi grid of power kuba wano mu Africa power grid ye tutawanya buli muntu ayagala kubeera nakayumba ke buli muntu nedda nze nfuga wano ate kati gwe bwe nakugondera ate kati gwe betunaga tugatte bwe tunagamba tugatte kakati ate nze olwo n'aba mukulu kati n'abantu omukulu njagala kuyita mu luguudo nga ndi mukulu be baafirika simanyi obawulidde so eri ewaabwe wangi Oregon yali badde ne president waayo Washington nga yina president oyita mu luguudo nga bendera zeewuba bwezinga oli munene oli mukulu mmotoka simba layini simanyi ekyuli kati bwe babiteeka nzibaga nedda tebigenda tuyamba bigenda tukostinga nnyo kati gwe kifunamu ng'omuntu naye tukiteeke wansi kakati kyetuba tukola tugatte ekintu tukizimbire wamu ne bakizimba China naye bweto bwe yakola China guwanga guli awo gunene weetaaga oba gundi emawanga Uganda mmeka okukola gundi China ndowooza bawulira bo bwe batyo bakulaakulana bajjamu empanyi bazisimbula omuzungu ate bwe yatuuka wano ffe n'atuvuluga n'atuteeka wali n'atusalasala obufiififi eno n'atusala obufiififi ne batugabana ng'abagabana omugaati batugabana ndi omutaana gwali mu kutugabana je gundi France ayagala Rwanda ne Congo scramble for Africa batusalasa bayiga ensolo yaabwe abazungu bayiga ensolo yaabwe ne bagisala obufiififi twatwa omukono kisambi buli munaga ndanza abo bange ne batugabana nze bange scramble for Africa abo bange okiwulidde ne batuleka nga batusaza obufiififi nze musajja wayogera naawe paka olwaleero ondaba wano ku myaka gye nnyina ne Zaire situukangayo so nga baneiba bali wano okumpi wano naye buli lwendowooza ogenda nengamba oba bwe natuukayo ngenda kwogera lulimi ki oba ngenda kwogera naani simanyi okiwulidde nkyanoonya buli kwegamba ne bwe mufuna appetite eba ntono kubanga naawe lowooza n'ogenda okugula omugaati n'okugula omugaati weetaga interpreter gula muguzi mugaati ekyo zikyusa kituuke wali naye okugula omugaati ogenda mu restaurant wolaze weetaga interpreter olina omusasula interpreter buli wogenda okutambula ejja kubeera naye neŋŋamba kakati yokongo kansooka enkola entya abasajja baatutematema obufiififi ate okumanya baatutema naliko edda nga gundi zino WhatsApp tezinajja esimu tezinafuuka international email zaali tezinajja nali Nigeria mu 1994 webale nnyo naye nga okuva we twasulanga ngende nkuba essimu ejje Uganda nkubire family nkuba essimu kyatugwe nabanga nyina okutambula twagendanga mu Lagos mu kifo bakitanga Surulere gye tugenda okubira okutuukawo twasanganga nga layini mpanvu nnyo ey'abantu abazze okukuba essimu nga muli awo olina kulinda first come first serve naye bwafunanga chance ekuba essimu ogikuba Uganda essimu yasooka nga genda Bufalansa gyesooka okwekoona kubanga be baba colonizinga ina kuyita ewaabwe ne bagisengejja ina kuyita wabere ebyuma ebigikonekiti nga babiteeka eri ogikubira Nigeria oyagala ejje Uganda naye ng'esooka Bufalansa neva Bufalansa nedda e Rwanda exchange era ng'ogiwulira nga yeekyusakyusa nedda e Rwanda neryoka eva e Rwanda nejje Uganda iyo abazungu baatufuga nnyo bali bakikola ne mu ssimu ne batufugirayo bigenze bikyuka bukyusi ne system ne mindset ijja kusiŋŋana ali e Rwanda nga ayogera Lufalansa ideology za Kifalansa naye nga gwe neighbor wano kumpi tokkizibwa kwogera naye bwe musala n'ensala you have no communication temwogera ow'ekongo temwogera simanyi ekiwulidde abasajja baatusala obuki baatusala obufiififi nga baali bamaze okutegeera nti amaanyi gali mu bumu bw'obaleka ne baba mu bumu bw'obaleka ne baba mu bumu bajja kuba n'amaanyi naye nga wulira ekintu kye bategeera era kye boogerako era kye bakola wulira Katonda komenti gyakirinako wulira komenti ya Katonda mu Leberebirye 11 ye Katonda yava ng'ategedde nti obumu ge maki obumu ge maanyi abantu babeera ewamu
nga bali wamu agomaanyi yagambye nti lino ly'eggwanga limu Abuganda yagamba nti agali ewamu gegaluma ennyama agali ewaki njagala owulira amaanyi agabeera mu mukono guno ng'ogugasse bwoti noddira engalo zino ezirina amasambala nga bw'oziraba n'ogatta bwoti n'okolamu ekikonde wangi okuba omulabe n'amanyono gawandagala kubanga ogasse wamu engalo zonna ziri wamu naye akagala akamu n'okatwala bwoti kekamenyeka soma abantu bawulire agambye atya Mukama agambye mu Lwomukaaga wano abantu bano lye Mukama n'ayogera nti raba abo ly'eggwanga limu era bonna balina olulimi lumu era kino ebyo si byali bya kyaki ebyo si byali biteeka okukola ekkanisa balina olulimi lumu ggwanga liki eggwanga limu mpulira era kino kye batanudde okukola tewali kigenda kubalema kye baagala okukola wulira kyakugambye era kino kye batanudde okukola teri kigenda kubalemesa tewali kigenda kubalemesa naye nga kitegeeza ani akoze komenti eyo Mukama Katonda yennyini akulaze nti bino bye bakozesa byamaanyi nnyo wadde ekintu kye baliko kikyamu naye principles ze basazeewo okukozesa these are winning strategies. These are smart strategies and winning principles ze bakozesa and nothing can hinder them. Era kino kyatwala Katonda it took God himself to come to intervene naga nti kamba yingiremu wano tewali asobola balemesa okujjako nze kennyini kangene mbayingiremu mbalemese kubanga obanga babigaseemu okwogera olulimi olumu babigaseemu okubeera ggwanga limu balina omutima gumu baali bazimba munaala gw'e Babeli si bwe wagambye baali bazimba munaala baguzimbe batuuke waggulu which was actually against God's agenda kubanga agenda ya Katonda yali abantu bano kusaasaana mukiyita mutya vertically horizontal balina kusaasaana bati horizontal nga bakula badde bati basobole okutuuka paka e Uganda ene Uganda tewali baddeyo mawanga bandi baali baagala kula nga bambuka buli akula buli family zibeere mu bbanga awo paka wali ewa Katonda baali baga kuzimba mulongooti Mukama yagenda kanga bano abakulu bakula bambuka baagala mutuukako baagala kujja wali walira bagamba tuzimbe omulongooti lugutuuke wali mu ggulu ate nga Katonda yali amaze okukola ensi ng'ayagala basaasaane abantu babone paka eno yonna kati Katonda ekyo Katonda kye yawakanya kubanga kyali against his plan naye nga method ze bakozesa kye twagadde okujjayo method ze baali bakozesa method eziwangula ezikola ki ekyo kye njagala weetegereze ku bakulu abo mwebale nnyo era bwe mba ntandika okwanukula ekibuuzo kyo ekyo kyekimu kubo kiki ekkanisa kyetaakola ebyo bimu ku kkanisa byetaakola genda kankuweyo strategy endala emu ku strategy bakozesa mu nsi yonna number 1 tumaze okulaba boogera olulimi lumu eggwanga limu boogera oliki boogera olulimi lumu kankuweyo ekirala Yesu kye yalekera church ffe kyetulaga jjalya by the way benakakulaga bibiri kuba nasose nenkulaga twayogedde ku baana oli bwe yatulaza obutabo twayogedde ku baana ne tugamba bo kati batoola eno mu bayibuli ewali ekigamba train up a child in the way that he should go okay which way he will not depart even when he grows nti tendeka omwana mu kkubo ly'atalivaamu kati bo kye balumbye bwe kyaki wakiragajjalira tokyalina budde bw'abaana kati bo kye bakutte kye batukubisa bwe kyaki tokyalina budde bw'abaana obasindika ku ssomero obasindisa ssomero ne mu kyaki tewali bukakafu obanga ddala buli kyaki erina systematic program ey'okudiscipolinga abaana wangi omuzadde tokyalina budde bw'abaana n'ekkanisa nayo terina discipleship manual terina bwegamba nti kati bino baana mmwe mbiyige nga mukyali baana bato baana mmwe nti zino ze abba eza bayibuli ng'essomero bwe lirina curriculum kati bo baabwe bawandiisa eyaabwe
bawandiise eyo olaba kati curriculum entiisiza eyo gye bawandiise ogirabye bawandiise kati we bakutte mwana bakugambye two mummies two mummies can you make a what two mums and a charity two mummies and a what two mummies and a charity uyo omwana ali wakati waabwe ali ku kigundi ku kiplamu mu kagaali kala ate side waliwo two daddies and a charity ona asooka gyewo ekigambo ekyo ndoza abantu balaba akafaananyi lower third asooka agisimbulewo akafaananyi those are two what two mums and charity mama omuwuli mu kapale mama omulala wuli two mummies and a child baby uyo mu kagaali then kati side waliwo akawala ke balina ba two daddies balina akaana akawala kaako bakakutte ne ku mukono kawala kakula n'abasajja babiri bano ba two mummies bali mu kusendeka akagaali akatambuliramu omwana baby ali omwo oba muzadde ddi